Digital News Uganda Segwagira ati wano mu Bulange mmengo Ssaabasajja Kabaka leero asiimye okuggulawo olukiiko lwa 31 nga tudde ku Namulondo ya Jjajja abalamula Buganda kati wano okulunirira omutanda wano mu Bulange mmengo wano mu lukiiko lwa Buganda olukulu. Bano boolabona ebibitiibwa bakiise mu lukiiko lwa Buganda bakiikirira abamu byanjigiriza abamu babavubuka oludda lwe tuliko ti wano we tuli bajjajjaffe abataka abakulu ab'obusolya bakulira ebika byaffe ebya Buganda. Katikkiro oba Omulamulanya Mulisemwogerere Dani Muliika abalindira empologoma Feesa Badi Katirika bano abakiise bano ab'amasaza ga Buganda bali balindirira omutanda abona bano b'amasaza abakiise kadde waffe Katikkiro yawummula w'ekitiibwa Joseph Mulwanya Mulisemwogerere w'ekitiibwa Dani Muliika Ssebo tusanyuse nnyo. Kasuju wali Muwenda ogenyine alimu ajula gatta bwakasudde emirundi ena ewekitiibwa nno wakiyimba Sebwana okwanjula naye tuli naye abamu bali mu lukiiko lwa Buganda wano abaziza omutanda nga kuba olukiiko lwa Ssekiboobo wano tuli naye mu Bulange mmengo Kangaawo tuli naye Mbuubi watu mugole Mbuubi mugole Sirwaddewo ekitiibwa Sirwadde namulabyewo ate ekyambalo wekitaddewo naye tuli naye
era tusanyuse nnyo okubalaba. Essiboona liko tusanyuse nnyo okukulaba gavana. Lumaama sibo tusanyuse okukulaba. Tusanyuse nnyo okukulaba. Yagobye embeera yakulindira Mutanda kuggulawo olukiiko wano Bulange mmengo, mbeera nga bw'ogiraba. Zino engoma za mujaguzo Ssaabasajja zagenda okulamusaako ng'agenda okuggulawo olukiiko. Bano bakawuula abakubi ba mujaguzo bali mu kulindirira Mutanda. Digital News Uganda, Ssegawa Gerard wano Bulange mmengo. Lyange nze Frank Magala Lwembaawo omutaka Kawuula nga nze nvunaanyizibwa ku ngoma za mujaguzo era nga nze nkuuma engoma ya Ssaabasajja Kabaka enkulu Kawulu guno. Engoma za mujaguzo zino nkulu nnyo mu Bwakabaka bwa Buganda, naddala kati ku lunaku nga luno nga agenda okuggulawo olukiiko lwa Buganda. Engoma eno mwe muli obuyinza bwa Ssaabasajja Kabaka twakozesa okulamula Obuganda, era bw'aba atuuse nga tannaba kugenda mu lukiiko ajja n'agiramusa, era bw'amaliriza okugiramusa agenda n'akola emirimu gye egy'Obwakabaka. Bw'amaliriza alina okudda n'akomawo n'agisiibula, bw'atyo n'akomyawo obuyinza bwayo mu ngoma eyo. Ssebo Kawuula, tulaba emirundi mingi nga engoma zino zitera okukubwa nga beene ku matikkira ge ate ne mu kuggulawo olukiiko. Lwaki kolebwa emirundi ebiri, ku matikkira n'okuggulawo olukiiko lwa Buganda? Engoma za mujaguzo ze ngoma entongole oba bye bivuga ebitongole eby'Obwakabaka bwa Buganda, nga zivaayo buli lwe wabaawo omukolo ogw'essanyu ate omukulu ennyo mu Bwakabaka. Okugeza amatikkira g'Obwakabaka okugajjukira kintu kikulu nnyo mu Bwakabaka bwa Buganda, era ate n'okuggulawo olukiiko lwa Buganda oluyamba ku beene okulamula Obuganda n'okutambuza Obuganda obulungi, nakyo kintu kikulu nnyo. Bw'atyo kyava ajja n'aziramusaako emirundi egyo ogw'amatikkira n'okuggulawo olukiiko. Era erabika ne ku mikolo egy'essanyu nga amazaalibwa ge oba okulanga omulangira abazaalidde. Tuyanziza Ssebo Omutaka Kawuula bw'atyo nga tunyonyolamu ku bikwata ku mujaguzo. Ssebo tuyanziza tuwano tulindirira Omutanda okuggulawo olukiiko lwa 31 wano mu mbuga enkulu ya Bulange mmengo. Digital News Uganda, Ssegawa Gerard. Kati Ssebo Omutaka ke tubadde twerabidde, kati kika ki kivunaanyizibwa ku mujaguzo? Ekika ky'olugave kikulembera mu mujaguzo, nga ekika ky'olugave mu kusigala akasoma Nakatanza mu mutuba gwa Kawuula kivunaanyizibwa butereevu ku mujaguzo, naye ebika ebirala byonna mu Buganda 52 bivunaanyizibwa, kubanga buli kika kiweereza engoma yaakyo mu mujaguzo era ne kiweereza n'omukubi waayo. Kati ku batulaba wano bonna waliwo abakiikiridde ebika byonna bikiikiriddwa naye nga bikulemberwamu ekika ky'olugave. Okay, tuyanze n'ekyobutiko.
abakuuma Namanyonyi engoma y'enkyalo. Okay. Bazzukulu ba Gunju b'essebo tuyanze ssebo. Lwakika ki? Oli wa Lugave. Lwaki oli wano? Okay. Tuyanze ssebo. Sabikiddwa Ssaabasajja kwagenda okulamusa nga ajja kubikkulwa nga Omutanda atuuse alamuse ku mujaguzo. Ezo ezimu ku bendera ezikiikirira ebika bya Buganda eziwanikiddwa ezo. ensonga ez'olwaleero olukiiko bwe tutemaatema abatiise ne baziteesa engeri ez'enjawulo oba olukiiko lwa Buganda Ssaabasajja Kabaka yasiima lutuulamu ebiti byonna baminisita abakulembedwa Katikkiro mutulamu abaami ab'amasaza. Ssaabasajja Kabaka yasiima amasaza gonna 18 gakiikirirwa mu lukiiko lwa Buganda, abavubuka bakiikirirwa, abakyala bakiikirirwa, abakozi bannamateeka, abasawo, abalimi, abasuubuzi, abannaffe abaliko obulemu, abo bonna bonna bakiikirirwa mu lukiiko. N'olwekyo tuyinza okugamba nti olukiiko lukiikirira Buganda bwonna. Ssaabasajja Kabaka alina abakiise abakumaakuma abantu be ebweru wa Buganda n'ebweru wa Uganda, era n'abo basigala bakiise mu lukiiko lwa Buganda. Kakati ate olukiiko olwaleero lwankizo nti luliko okweyanza obwami ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi guno gwennyini Ssaabasajja Kabaka yasiima n'olukyukakyuka mu kabineeti mu lukiiko lw'obufuzi. N'olwekyo waliwo baminisita abajja abagenda okweyanza obwami, ate era waliwo n'abaami ab'amasaza Kaggo, Mmengo by'ow'Ebuvuma bagenda kweyanza n'abamyuka baabwe, ate n'abaami be yasiima n'alonda okumukiikirira mu bitundu eby'enjawulo ebweru wa Buganda n'ebweru wa Uganda nabo bagenda kweyanza obwami. N'olwekyo olunaku lukulu nnyo eri n'abo bagenda okweyanza okufuna omukisa ne weeyanza mu maaso ga Ssaabasajja Kabaka kya muwendo nnyo era kibeera kya byafaayo. N'olwekyo tugenda kubeera nawo okweyanza obwami. Ebyo byonna byonna byongera okufuula olunaku olwaleero okuba olunaku olw'ekitiibwa ennyo, okuba olunaku olw'enkizo mu Buganda. Byabasomye oli akyambadde kwanjula n'ogamba nti ate ono abadde ki n'oyambala naye kino emikuliya kakati kale eyange ezirugavu okuba nti nze ndi minisita kakati ate ba abakiise abeera bbulu omukiise mu lukiiko lwa Buganda oba oteekako bbulu naye obeera minisita ate bwekyo kikyukamu ate nekyamukama waffe Katikkiro nakyo kikyukamu naye nga waliwo omumanyirivu omukyalo oyo amanyi mukikyalo abeera nateeka awo yanaapimako bulungi nnyo nasobola okumanya ekyagala ebyabakiise omukiiko esinga okuva mu mubiri. Era Ssaabasajja Kabaka atuuka wano yasiimye agenda kufuna ebifaananyi 3. Ekifaananyi ekisooka beba abagenda okweyanza yasiimye afune ekifaananyi nabo. Ekyokubiri ye lukiiko commission akakiiko akayamba ku sipiika okuddukanya olukiiko, n'ekifaananyi ekyokusatu kyekifaananyi ne kabineeti ye nga bweri kati kabineeti empya. Oluvannyuma Ssaabasajja Kabaka agenda kulamusa mujaguzo, amala okulamusa mujaguzo agenda kuyingira mu kisenge ky'olukiiko
ng'atudde ku Namulondo tugenda kufuna ekitiibwa kya Buganda oluyimba lw'eggwanga nga tukulemberwa bannaffe aba policeman. Bw'anaamala nga minisita w'olukiiko ngenda kuvaayo mwanjulire abo be yasiimye n'abo obwami abagenda okweyanza. Bwe naamaliriza nja kusaba Oweekitiibwa Katikkiro asabe Ssaabasajja Kabaka asiime agulewo olukiiko. Minisitule empya Mukama nkoze bulungi nnyo n'olwekyo enteekateeka mpanvu nnyo gye tukola. Omusawo wa Kabaka wa gavumenti ez'ebitundu Steve Christopher Bwanika alindirira wano, alindirira Omutanda. Akulirira Mutanda wano asiimye okuggulawo olukiiko lwa 31 wano mu Bulange mmengo. Diplomisi Uganda Ssenga Wakirani. Kabaka abagenda okweyanza obwami wano mu lukiiko lwa Buganda emirundi 31 Ssaabasajja ng'aluggulawo. Bagenda okweyanza obwami.
abakulembere abadde ate yavunanyizibwa ku nsonga ez'enjawulo mu nsi yakati. Tuyanzeewo ekitiibwa. Oyo mumbowa wa Kabaka mwagala nnyo